أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن صار بنهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك. mikwano gyaffe omulungi yonna gy'osinziira okutulaba wano ku lutimbe olwa Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twesiimye bya kitalo gw'okubeera naffe wano ku Salam TV mu programu Essuubi. Mukwano gwaffe omulungi, buli lw'obeera nange omuwalimu Mutyaba Abdulatif Atayibu mu programu Essuubi, tuba twejjukanya ebigambo oba embeera singa tuba tuzirabye tuyinza okwekengera. Mu bulamu nga bwe tufaanana nga tukola emirimu gyaffe nga tuddukanya obuvunaanyizibwa bwonna Allah bwe yatuwa, wabeerawo omu, nze oba ggwe oba omulala, lwawulira nga atendewereddwa, azitoowereddwa, atudde ku kyokya, naye ng'oluusi ky'okola kyekyo, naye n'olaba nga awo aluddewo, essuubi ne likewa, ne lyagala okukuggwa. Akati puroguramu yaffe eno tutunuulira mu mbeera ez'enjawulo kiki ekiyinza okutuleetera okutendewererwa okwo tutuuke okuggwamu essuubi nga tibye tukola bye bya bulijjo. Lwaki tuwulira nga abazitoowereddwa naye ng'ate obwesige tukyalina bungi mu Katonda waffe eyatutuma emirimu egyo? Lwaki twagala okukivaamu? Bwe tutyo mukwano gwaffe omulungi, mu puroguramu yaffe leero, tugenda gituuma topic kangambe bwe ntyo, okuwummula si kutuuka. Gwe mutwe gwaffe, okuwummula si kutuuka, nti ekigendererwa lwaki omulamu ogwo kati, ekigendererwa mu byonna bye tukola mu bulamu bwa buli omu, naddala Katonda bye yatulagira Allah, naye n'ebirala bye twetuma, kunoonya kubeera bulungi, kufuna ssanyu, kweyagala, kyekigendererwa kyaffe. Amaanyi gonna ge tuteekamu mu bye tukola kulabika nga nfuna emirembe. Kakati tugamba olwaleero nti okuwummula si kutuuka. Bw'ofunanga emirembe egyo ng'otuuse ku kinyusi, tugambe tolowooza nti biwedde, n'olwekyo oteeke wansi ebikozesebwa. Ennaku zino abaana bakozesa ekigambo baga nti tetujja kuzikiza, nti bw'owummula, nti bw'olabanga ng'otuuse ku kinyusi tozikiza, beerezaamu. Ebyo bye bitumenya abamu, ng'olowooza eno gye tutandika tukola
kyonna kye tukola okufuna emirembe mu bulamu, okufuna okwesiima, okufuna okweyagala, tulowooza nti bw'olituuka ku ekyo kye wali oluubirira, eno ye yali ggoolo yange kati ngiteebye, ng'ebikola oteeka ebbali ng'ozikiza akaliro. Munnange bw'ozikiza oba ogenda kudda gye watandikira. Kati okuwummula si kutuuka. Obuzibu obujja mu mbeera eyo kwe kuba nti nga tunoonya kyonna kye twagala tubeere mu bulamu, ng'abantu buli omu alaba ndaba ya njawulo. Bwe twali tusoma bannaffe baalina eŋŋombo nti amagezi agatta emmese mangi. Agamba nti omulala ayinza ogikanga bw'aba ng'alina engeri ye gy'agikangamu neefa, omulala agitega katwa neefa, omulala atega mutego, agatta emmese mangi. Kakati na wano at the end of the day ffenna buli omu mu mbeera ze anoonya kuba bulungi, naye twagala okujjukira nti nga tunoonya okuba obulungi, buli omu alaba ndaba yiye. Gw'okutuuka okubeera obulungi olina bw'olaba nti singa kino kye nkoze nandibadde bulungi, ate n'ono n'alaba nti ono munnange lwakuba ebyo byakola kakati ebyo bigenda kumuzza mabega, lwaki akola bw'atyo? Gw'olowooza ky'okola kye kirungi, ate munno alowooza ky'okola kye ekibi. Nga tunoonya ensimbi tugeze n'okubeera n'okwezimba, eri alowooza kubanga ye yawulira nga bagamba olina okuseevinga. Kakati ye buli kasente k'akola akasuula mu kasuwa, n'akanyama talya, n'akagoye akalungi tayambala, tasobola na kukwatako ne bwe ziba ziweze zitya, yeegulira ekidduka. Ate bw'agenda okugula era agula ganyegenya olw'okuba ng'aseevinga. Oyo ye alowooza bw'atyo bw'ateekwa okubeera, era n'amala alaba ono azikwata, galaba bwe baddiibuudde ensimbi, kati ye emmotoka yaguze yaaki? Ye n'amala munno atuusibwako ekizibu, bulijjo beeraga balya nnyama, kakati kakirabe. Kakati oyo n'abeera awo. Ate ku sayidi eri endala eriyo ye alowooza nti nze bwe nzifuna bwe nteekwa okuzirya, ebyenkya byankya saagala kumanya. Bw'azifuna bw'ati n'aggukira mu katale n'agulako omuvumbo omulungi, neyeegulirako akanyama n'ebirala n'ebirala, n'emmotoka n'agula esinga nnungi, bwe kaba kagaali nako n'akeegulira, bwe kaba kasiripa n'agula kalungi, okusinziira buli omu mu kigero Katonda kye yamutondera. Kakati oli amutunuulira, kale laba bano baddiibuudde ensimbi, laba bw'azoonoona. Kakati ate ono gwe bagamba yonoona ensimbi ne kimala kituuka ku oli atuuse n'okulwala tasobola kugenda mu ddwaliro, kasente kange nkaseevinga, nti kale mutunuulire. N'ekimulwaza butalya bulungi, ekimulwaza gwe omusajja n'akeera buli lunaku n'akuuta akagere alina ensimbi, kyo kiki? Buli omu atunuulira munne ng'atabitegeera. Pointi yaffe egamba nti oba bitya bw'owuliranga nti kino kye nali nduubirira okufuna, kubanga
mu buli ngeri yonna buli omu atuuka ku kyayagala kasita omutima gwo gukkiriza nti nze bwe nti bwe njagala okubeera. Bwe tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratu Yusufu, Allah bwe yali agyogerako yagamba nahnu naqussu, tukugerera ahsana alqasas. Yali agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yayita qiswa, story ya Sayyidina Yusuf, ahsana alqasas, the best story, best esinga okuba ennungi. Era nawe singa oteekayo ebirowoozo n'ogiwulira, mulimu ebyokuyiga bingi ebyetukwatako ng'abantu balamu abakyali mu bulamu. Naye mu suratu Yusufu omwo mulimu Yusufu ne baganda be. Kakati njagala kuleeta ebyokulabirako bibiri, nti baganda ba Yusufu balowooza nti bo okubeera obulungi, kubanga tata wa Yusufu yalina abaana 12, Yusufu nga kwali, bw'omugyako basigala 11. Kakati bano balowooza nti tata wa Yusufu amwagala nnyo. Qur'ani egamba nti laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailina. Mu sitole yaabwe ya Yusufu ne baganda be mulimu bingi ebyokuyiga eri anoonya okumanya. Iz qalu la Yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Gwe tolaba bwe bagamba bateesa olunaku lumu nti Yusufu ne muganda we Binyamini, kati bw'otolako abo ababiri bali baba basigadde 10. Ahabbu ila abina, kitaffe abaagala nnyo ate nga ffe kirindi, ffe bangi. Inna abana la fi dhalali mubin, taata takyabikenkukka bulungi, tabitegeera bulungi. Ayagale buno obwana obubiri aleke ffe abangi, bwe buto aleke ffe abakulu. Ne balowooza kuba kati emirembe gibaweddeko, ye pointi yaabwe, okubeera obulungi tujjewo Yusufu. Tutya? uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihina. Basala amagezi nti okubeera obulungi Yusufu tumujje mu bulamu, Yusufu tumwerewo, tumusende aveewo. Bw'anaavaawo olwo tujja kweyagala. Bwe balowooza era ne bateesa ne bamusawuka mu luzzi. Pointi yaffe ga nti buli muntu alina bw'alaba nti bwenkola bwe nti oba bwempita wano wennaafunira okweyagala. Bwe bamusawuka mu luzzi, Yusufu alayhi salatu wassalamu, wajja abatambuze bwe bagenda okuteeka mu luzzi endobo yaabwe, kwajjirako mwana ne bamutunda gye bamutunda. Kakati gye bamutunda bano nga babalowooza nti bamwetegula ekibambulira, beetegula ekibambulira, ate gye bamutunda Qur'ani etunyumiza waqala alladhi ishtarahu min Masr, eyamugula okuva mu Misiri yagamba qala limraati, yagamba mukyala we akrimi mathwahu, mulabirire bulungi, asa ayanfaana, oba oliawo n'atugasa. Bali balowoozezza nti okumwetegula bwe banaafunira emirembe. Ono alowooza nti bwe tubeera naye tetumufuula na mukozi, tumufuule mwana wa waka we tunaafunira essanyu, emitima gyaffe bwe tunaabeera naye we ginaaweweerera. Buli omu alina bw'alaba. Kakati oba olabye otya, bwe kiba nga kye kinaaweweeza omutima gwo, kimanye nti bw'omala okukifuna, kakati okifunye biwedde. Tozikiza era beerezaamu ng'okyagenda mu maaso okulaba nti omumuli guno gw'ofunye okukuleetera essanyu
obeera ogutaatira gusigale nga gutambula. Mukama waffe Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yatambula okugenda e Madiyana, bw'atuuka ku luzzi yasangako abawala, naye yalina option, yalina okusalawo, yali asobola okusalawo okuyamba abaana bano abawala abasenera amazzi oba balabe bo batawaane bamale bagende. Naye yalowooza ekirungi ekidda gye ndi wano we bitandikira wano, bwe mbayamba siraba kye ŋŋenda kufuna. Naye yasalawo abayambe n'abasenera amazzi. Gye byaggweera ng'abasenedde, abaana bano bagenda, abawala ababiri ne bagenda ewa taata waabwe Nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam, ne bamunyumiza nga bwe basanze ku luzzi omwana omulenzi atasangika, alina amaanyi, mwana mulungi, yeeyisa bulungi. Gye byaggweera yabatuma mugende mumuyite, ne bamumuleetera. Bwe bamumuleetera n'awa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, Nabbi Shuaibu akozesa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam obupakasi. Gye byaggweera mu bupakasi n'amuwa muwala wa muwase. Kakati tugamba nti okuwummula si kutuuka. Bw'owulira ng'afunye akalembereza oba essanyu mu ekyo ky'ogenderera okufuna, togamba nti bikoma wano. Sigala ng'obeerezaamu, sigala ng'obeerezaamu, sigala ng'obeerezaamu. At the end of the day, Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, Sayyidina Ali atunyumiza nti rafa'a Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama dhata yawmin ra'sahu. Lumu twalina omubaka ngenda okumulaba asitula omutwe gwe antunuulira. Bw'amutunuulira amugamba nti ma min nafsin, teri muntu yenna manfuusa yatondwa illa waqad kutiba maqamuha fil jannati wannaari, okujjako nga buli omu ku babiri yagererwa oba wakubeera mu muliro oba wakubeera mu jjana. Au shaqiya au saida, oba wakudooba, kucoppa, kubonaabona oba wakwesiima. Ebyo Katonda abiwandiika olubereberye nti ono ajja kubeera kino n'oli ajja kubeera kiri. Kakati basahaba ridwanullahi alayhim salatu wassalamu ne babuuza omubaka, afanad'u al-amala, bwe kiba bwe kiti ebyokukola tubiveeko, gw'ate oba twawandiikibwako nti ono wakudooba, oli wakwesiima, ono wakweyagala, ono wakubonaabona olubereberye. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nedda bassebo, temuzikiza, walakin i'malu, musigale nga mukola, fakullu muyassaru lima khuliqa lahu, buli muntu yenna Mungu amwanguyiza ekyo kye yamutondera. Bw'abanga wakubeera shaqi era akola ebintu, ngenda okola omulenzi omutima gwe mukodo, sitakange, ate buli gy'akoma okubeera omukodo yalowooza nti so yeetemerako kati. Ate oli bw'abanga wakubeera mulungi era Mungu amwanguyiza, omutima gwe ne gubeera nga gwagala abantu, gwagala okukola, gwagala okugaba, gwagala gwaniriza kukola biki. Nabbi n'agamba nti buli kyokola beereza Mungu okikola. N'abasomera aya Qur'ani egamba a'udhu billahi minash shaitani rajim mu suratul layli. Suratul layli aya yessula ya 92 naye mu yo aya ey'okutaano egamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasomera ekitundu ekigamba nti fa amma man a'ta, omuntu yenna bw'atoola n'agaba, fasanuyassiruhu lilyusra, nja kumuwa obwangu mu ebyo byakola. Wa amma man bakhila, naye yenna akodowala, fasanuyassiruhu lilusra, era nja kumwanguyiza
era naye bibeere nga bimukola ki nga bimukaluubirira. N'olwekyo mukwano gwaffe omulungi